Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yozezza President wa Kenya omulonde Dr. William Ruto n'asaba bannabyabufuzi mu Uganda okuyigira akalulu akabadde Kenya. Era ndowooza ffe nga bannayuganda tulina bingi ebyokuyiga. Okusooka okulonda kw'e Kenya tekwabaddemu busambattuko. Tetwalabyeko balwana biseera by'okunoonya akalulu. Asiimye bannakenya olw'okuyita obulungi mu kiseera ky'okulonda awatali kulinyirira ddembe ly'abuntu mu mbeera yonna nga ne bannamawulire babadde n'eddembe okukola emirimu gyabwe awatali abakuba ku mukono nga n'emikutu emigatta abantu tegijjiddwako. Ab'amawulire ab'empapula aba reediyo TV n'ab'amawulire ab'emitimbagano bonna amawulire bagatutuusizaako bulungi. Agambye nti enkola eya IEBC okukolera emirimu gyayo musana kyalaze obwerufu wadde nga waliwo abatakkiriza mu byalangiriddwa. Akakiiko ebyokulonda kabadde kalabika nkakola keetengeredde. Ndabye leero mpulidde ku mawulire leero nga waliwo abakiise ku kakiiko abawakanya mukama waabwe bye yalangiridde. Bano ab'akakiiko abawakanya ssentebe nti teyababuulidde babadde baagala ababuulire ki ng'ate nange ali mu Uganda mbadde nsobola okwegattira. Simanyi kibadde bagamba nti tetwategedde bye yalangiridde. Asinzidde mu ofiisi ye ku Bulange Mengo gy'ategeereza nti akalulu k'e Kenya kasaanye kabeere ekyokuyiga mu Afrika. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino.